Baganda bange ne bannyinaze leero mbaguddeko bugwi saalaze nti nnayitirako wano essaawa bwe ziti. Saalaze nti oba nnajjako live olunaku luno olwaleero nange mbaguddeko kiyiifuyiifu. Omukazi kyagwa ku nkyakya za bba oba omugole kyagwa ku nkyakya za bba, otherwise musiibye mutya. Kansubire nti embeera ebatwala mu malidaadi saana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi teweerabira. Nabasaba nti ogwange gwa kunamya ogugwo gwa kunnyambako kuntambulizaako bubaka butuuke mu buli nsonda ya ggwanga. Mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze nga musinziira mu Abu Dhabi, abasinziire Dubai, abasinziire Sharjah, abasinziire Oman, abasinziire Bahrain, abasinziire Qatar, abasinziira mu Europe, abasinziira mu America n'abasinziira mu Africa bweppo n'abo abasinziira ku butaka ewaka e Uganda. Mbatumidde nnyo bannange kano ak'ensusso Rachel Bira gwasoose Luteete Emma munnange oli wakubiri Mami Keyi oli wakusatu wondabira Keyi ovaako ki yaman. Sharing a video buli yakatwegattako nyiga share button obubaka buno tubumiringule tubuyiseewo Nakatejjaliya Aisha Rahma na buli omu akatwegattako. Mami Keyi nkutumiddeko ne Keyi mundabire Fred Mulindwa amanya General Itongwa Yekolera mbeera nsimbudde weewaawo Ssaabalaze nti nja kutuulako mu katebe kano olunaku luno olwaleero. Ensonga za Honorable waffe omulungi Mbwa tekamwa zibadde zimbuzizza embeteza naye yatulangidde nnyo alimba n'alyoka adda ku bafuutu sooja baffe n'alangiranga bwe baleebeeta awo yalimbyemu. Basunkedde nnyo okuva mu buddu nzaalwa Masaka ekyo mwamanya ddaabwe Sseekisa kati nkedde nnyo ndabe nti maama nzijatuwayeemu ku byabula. Ddala obanga omulungi basudde mu mmanyi muganda wammwe nnyumya n'olimu akati olwaleero nzizingaludde ebirungi n'ebibi mbigattise. Kansooke kwebaza nnya bunnamyalo okunjola obulungi weebalawo osaana okulya n'alisubiddwa essavu kuyimba kitone eky'okuyimba kyawufu. Buli lwe ngikwatako ne kyannuma edda omanya bumanya eyakinkola ng'okoteka omutwe teri muyimbi atwalibwa poliisi avunaanibwa okuyimba byalaba. Osobyanga ku bugenyi naye obuzaale kaba Namasaka mbalangire eyo mwakola nsobi lyali ddibusi nga Nafa yaladdi akaalo k'ebubondo kantama. Siyimbira awamu mbunya Obuganda we mwali munzitidde sandimanyise kuganja sorry kale ndikola ntya okusonyiwa mmwe kyenva ndigiddamu ne mulumwa. Kansooke nninnya ku bbuleki nsooke nsumulula obugambo bwange obuzito ddala ate nja kunyumya mulimba koona buli alina omuze omubimala. Olwo tubeera tusimbudde. Otherwise njagala okusooka okuwuzayoza mwannyinaze wange Spice Diana. Spice Diana walaze ekintu ekyenjawulo mu shoyo era nnakusanyukiddeko kubanga nabadde sikusuubira kufuna bantu abo era kimpadde essuubi n'essanyu nze ng'omuwagizi wa music oba ng'omutegesi w'ebivvulu oba alafuubanidde music nti music atandise okwalula generation endala. Ebiseera biri music abadde asinga kuyonkebwako abasajja basatu His Excellency Bobi Wine, Moses Salibebeku ne Dr. Joseph Mayanja Chameleon. But today mulina ekintu kye mulaze nti mulwanye nnyo okulaga nti nammwe musobola okustandinga with or without the big three. Kubanga kakati olwaleero osobola okuteekateeka ekivvulu nga temulimu basajja baffe abo basatu ate era ne kibeera successful. Osobola okuteekateeka ekivvulu olunaku olwaleero nga temuli basajja baffe abo abasatu ate era ne kibeera successful. Luli nga wakola otyanga enkuuka nga temuli basajja abo basatu ng'okola otya ekivvulu kyonna ekigunda kya Simba ekitoobero nga temuli basajja abo basatu. But today wenjogerera osobola okuteekateeka ekivvulu nga temuli basajja abo basatu era bulijjo wale yange eryemu nti abasajja bano singa bakeera ne batufaako music industry erina abasika oba nganze omutegesi w'ekivvulu ndiddamu okufuna omuyimbi ankolera ssente ng'abasajja abo abasatu kubanga time yatuuka ng'abasajja abo abasatu
nga bo ye music industry obanga ye face eya music industry. But today bwe kibanga Spice Gun asobola okukola show awatali Bebeku, awatali Chameleon, awatali His Excellency Bobi Wine, kikuzaamu essuubi n'ogamba ya music industry esobodde okwalula abaana abaayo oba bano eri mu kubajja ku mabeere bano abasatu be tubadde tumanyi nga kaakati eri mu kwalula generation mpya nti music azze atambulira ku generation basudde Kafeero ne Sebatta bajja basatu then ne basikizibwa bano abasatu era still today waliwo generation empya ezze nti kati osobola okutegeka ekivu ng'abantu abo basatu tebaliiwo. Bobi Yanga mwana wa taata nsanyusa okulaba ndabira ka Spice Dano kagambe nkasanyukiddeko Kanso Lucas naawe nsanyusa okulaba kakati kino kiyambeko Museveni okukimanya nti yesi ye Uganda. Nkiddamu kino kiyambeko Museveni okukimanya nti yesi ye Uganda. Gwe kyekikulowozesa nti oli Uganda ng'era bw'ovaawo Uganda teribaawo n'osanga omuwagizi wa Museveni n'akugamba nti ffe tetulina wakudda nga Museveni avuddewo. Museveni tewali muntu mulala taata tukuwambidde mu ntebe gwe abaafuga entebe gitwale gwe abaafuga olubeerera ppaka lwolifa kubanga tetunnalaba muntu alina potential. Walingawo omusajja bamuyita Professor Gilbert Bukenya yatuuka omugamba tewali muntu alina vision naye vision Museveni gye yasobola okulaga Gilbert Bukenya yakutigumbula mwana we yakutta mwana we kulowooza nti omuntu omu ye Uganda oba munene nnyo okusinga Uganda. So Uganda yaliwo, Uganda ojja girekawo ng'era bwe wagisangawo kubanga yaliwo nga ggwe ng'omuntu tonnabaawo. Kakati kyekimu ne kino ekiri mu music industry Bebeku, Chameleon, Bobi Wine. Music industry eyo yasobodde obbalaga nti naliwo nga temunnajja era nja kubaawo ne bwe muliba muvuddewo. Kati Museveni ekyo kyalina okukoppa. Uganda yaliwo ojja girekawo era eribaawo si gwe Uganda teweezimbirako Uganda. Otherwise yenze yekolera Itongwa alina handles za Honorable Mbwa tekamwa abadde nsaba omuntu agingireko buno bubaka butono nnyo bwe mbadde njagala okumuwa Honorable Mbwa tekamwa Simbwa Honorable Mbwa tekamwa Kakembo. Honorable Mbwa tekamwa Kakembo alina ku handles za muntu agingireko n'alyoka atwogerako n'ayogera ku baana bafuutu soja nga bwe baleebeeta bwe bafuusa amasiikini simanyi babagobye ku kitebe era bo baaliyagadde okujja ku kitebe naye abasajja baana bano abaleebeeta bagenda tugoba ku kitebe. Honorable Mbwa tekamwa Kakembo badde nkusaba ekintu kimu oba osanga ensonga zo zaabaddemu omuzinzi kubanga omuganda agamba gamba obbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo naye naalisabye olulala toddiranga ensonga z'ekikogendo zidisikaasingirangako mu katale. Honorable Mbwa tekamwa toddiranga ensonga z'ekika ogendo zidisikaasingirangako mu katale ogenda kuswaza ekika mwana wa taata. Kkiriza obagaana tukimanyi nti oba mulina challenges ze musanga ng'ababaka naye temukkirizanga ensonga z'omu nnyumba ogendo zidisikaasingirako mu katale n'ogenda ku mukutu gw'amawulire ng'oli mu kuba kibiina kyo n'abaana bafuutu soldiers. Ew'omukulembeze omanyiyo essimu yo girina ate okimanyi oyo bw'ayogera tewaliiwo n'omu afuguma. Ze nalyoza nti okwemulugunyaku wali kututte ewa mukamaawo His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu n'omugamba nti mukama wange wano weewati ne weewati ensonga lwaki tetukyajja ku kitebe abaana batusabiriza ssente. Oba osanga nakku ze tutalina oyo bw'atugambako oba bw'agamba ku baana siriimu kubanga nze sibasaba naye oyo bw'agamba ku baana munnange ojja kwesanga nga bawuliriza kubanga yeyekka gwe basinga okuwuliriza kubanga bo gwe batwalanga pulezidenti waabwe. Kakati bw'ogenda ku BBS olowooza kikutaasa? Olowooza BBS esobola okunenya ku baana abo oba CBS oba mukutu gw'amawulire oba Baba TV oba Baba Radio na biki byonna by'ogenzeeko okutuusaayo okwemulugunyako olowooza kikuyamba? Wali oleeseko ensonga yeeyo ku kitebe mwana ttu ne bagaana ogiwuliriza oba ne bagitwala ng'etaliimu ggumba? Ensonga z'omuluggya z'omu nju zimalibwenga mu nnyumba. Temuweebuula nnyo baana, temuweebuula nnyo baana.
Temukakkanya nnyo baana. Abaana balina ensonga lwaki babasabiriza. Tewali muntu ayagala kubeera masiikini. Nze kankubuulire bwe nzijanga mu inbox yo naye nkugamba enjala ennuma olinamu omutwalo ogumpe. Kyekintu kyensinga okuwulira nga kinzikakkanyiza nnyo. Ekyo kyekintu kyensinga okuwulira nga kinnuma nnyo naye wentuka okukikola. Yeggwe aba option yange yokka. Kyekibaamu essuubi lyange kyokka. Tewali yalagala kuba masiikini. Tewali yalonda kuba masiikini. Naye abaana bamasiikini because tebalina. Tomulangira. Bw'oba tomuwa at least tomulangira, tomuduulira. Omwana ajja kuwulira nga ggwe ali mu kumuvuma amagufa. Mulekerawo okukakkanyanga bannammwe olw'embeera gye bayitamu. Bwe muba muli ba mukisa Honorable Mbwa tekamwa nga mmwe Mukama abadde abawadde ku busobozi ng'abawaddeyo kasente muyise mikono maaso weebasanga bwebaza bw'obanga ofunye muntu oyo. Ebyokuduula tebiyamba kuba omwana bwe lwakuwulira ku TV ng'agamba twaligenze ku kitere naye abaana basussizza okutusabiriza. Munnange abaana abo bawulirira ddala ng'abasuuliddwa era abanga abagoba mu nkyukakyuka nga balabanga mmwe abatajjukira. Baba balabanga mmwe ababasuulawo. Oluusi nabagamba abaana bano oluusi babatwala nti mmwe muli mu Uganda mpya bo mwabaleka mu nkadde. Kakati toyinza kukola statement ng'eyo omukulembeze. Omukulembeze kibadde kyetagisa kukola statement ng'eyo then oba okulembera ki? Ebiseera ebisinga abaana bo bw'obasanga balya mu kipipa kya kasasiro tobakuba. Sooka weebuuze waka naleseewo ekyokulya. Bw'oba tewakireseewo tobakuba enkyakero kirekewo then enkya bonna abasanga mu kipipa kya kasasiro olyoka obakubenga bw'obabuuze eka saaguze emmere. Naye taata waawa teyaguze emmere. Taata tewaguze mmere. Ate osanze abaana bali mu kulya mu bipipa bya kasasiro ate obaddako obakuba. Nedda walabisizza nnyo abaana waswazizza nnyo n'ekibiina abaana abo tebabasaba because basabiriza oba baagala nnyo okusabiriza. Naye bw'ajja n'akugamba mpaayo omutwalo n'ekiba kimususseeko teri agala kuba masiikini. Nze nkiddamu bwe nkugwanga mu kabookisi ne nkugamba enjala ennuma mbadde nsaba kumpaayo omutwalo 2 oba okumpaayo omutwalo ngende nsobole okufuna ekyokulya. Totwalanga okusaba kwange for granted. Bw'oba tompe ngamba sirina. Bw'oba tompe ngamba sirina I can understand olaba zibuzenze azisaba ate olwo gwe azikola. Naye togendanga mu bubokisi bw'abantu bamu mikutu gyama omwana aleebeeta omwana aleebeeta. Teri aleebeesa mirembe. Mbagamba abaana abamu tebalina mirimu lwa kulondawo kununula nsi yaabwe. Abaana abamu feesi zaabwe ziri nnyo mu mawulire tewali makampuni gasobola kubawa mirimu. Kakati gwe bw'otaabawe ani agenda okubawa? Gwe bw'otawe baana abo ani agenda okubawa? Gwe taata bw'ona agobaganya omwana ng'akusaba ekyokulya nti genda eri agende waani kati gwe nga taata tomuwadde? Owayenupiwa ovaayo ne weemulugunya nti abaana basusse okutusabiriza then ate obaako kyamu ku mutwe then bagende basabe Museveni ate nkyamu kube waalala nti baalidde. Bagende ate basabe Museveni. Mmwe be tulina okusaba. Nkiddamu ababaka baffe abalungi mmwe be tulina okusaba. Tetugenda genda wa Museveni. Tetugenda genda wa Museveni kuba mavi. So omwana bw'aba akusabye nti Honorable mpaayo omutwalo weesuneko nti omwana oyo akyali ku mulamwa kubanga ye Museveni agaba nnyingi era ono wajja okusaba omutwalo manya teyagenda wa Museveni kukima nnyingi. Weesuneko bwesunye ogambe nti mu butuufu abaana bano bakyali solid. Abaana bano bakyali ku mulamwa. Abaana bakyali ku mugendo gwe bayita ogw'enkyukakyuka. So toddangaawo abaana batusabiriza abaana batusabiriza abaana batusabiriza. Gwe maama toyinza kukeera ku makya n'ofumba mmere waka. Omwana leero n'atalya n'enkya n'atalya ne luli n'atalya n'osigala ng'oli mukakkamu era omanyirawo nti waliwo Peetero atandise okuwunza muwalawo ng'amugulira chipusi omukubirangawo emiggo. So omwana fuutu soja Honorable bw'ajja n'akusaba ssente gwe Honorable nga fuutu soja ze n'azikusaba manya nti oyo akyali solidi akyali ku mugendo. Akyali ku mugendo teyagenda wa Museveni. Abaana batunze struggle abaana bagenze wa Museveni ate gye buvuddeko nabagamba temuwa baana ssente kubanga temusobola kusustaininga byetaago byabwe. Ne mbasaba buli mubaka tutwalireyo ku mwana. Ne mbasaba buli mubaka tutwalireyo ku mwana. Twalayo basatu. Mulina amakampani mulina amaduuka
mulina ebyuma bya kasooli, mulina amabaala, wakiri mu batutwalireko eyo. Naye omwana yakuyigira ye akalulu, yakola ekisoboka kugende mu paalamenti, ate atuusa okusaba amaganjo, ate ogira nti abaana basabiriza, abaana baleebeeta. Teri aleebeesa mirembe, bannange ekireebeesa abaana abo mbeera, ekibaleebeesa mbeera. Kakati bw'oba obadde olina okwemulugunyako, kyali badde kya buvunaanyizibwa nnyo Honorable Mbwa Tekamwa n'obutwalira mukamaawo si mikutu gy'amawulire. Kati nze Itongwa BBS eŋŋambe ki ogenza ondobye ku BBS oba Itongwa yankoze kino, banange Itongwa yankoze kino, kikyoba okyusizza. Nze BBS esokuŋŋamba kugomanya emirundi Baba TV gye yakanvuma. Omuvumi, 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 buli program omuvumi. Nali nkyusizzaako okuvuma abo abateetaagisa kubeera mu bantu. Nze mukulembeze wange yekka yaŋŋambako ne bakulembeze banne, si mikutu gy'amawulire. Mukulembeze wange yekka yaŋŋambako ne bakulembeze banne, si mikutu gy'amawulire. Honorable Ssenyonyi asooka okuŋŋamba yeeko wano wawabye, ne ŋŋamba nsonyiwa Honorable nja kukyusa. Honorable Shamim Malende asooka okuŋŋamba yeeko wano wawabye, ne mugamba Honorable Shamim Malende munnaye nsonyiwa wano nja kusuusa. Pulezidenti yennyini Kabejumbira ate oyo bw'ayogera nkyusizaawo mangu nnyo, naye nga BBS ogenda ng'onjogera banange kino abaana bafuutu soja batulemesezza okujja ku kitebe basabiriza nnyo. Abaana bafuutu soja batulemesezza okujja ku kitebe basabiriza nnyo. Basabirizaani? Basabirizaani bw'aba siggwe Honorable? Bakaabiraani enjala? Museveni yanyigiriza abaana abo. Museveni yanyigiriza bannayuganda. Abaana ne batuuka ekiseera ne bagamba nti katugende tulwanirira ensi yaffe. Kakati ate naawe wennyini bw'onaabeesammula, bw'onaabeekokkola, bw'onaabeegobako, kibanga okusoberwa ewaka ne mu kibira. Nadduka ewaka nga teri mirembe, nzize mu kibira ate nayo sisanzeeyo mirembe, then awo ŋŋenda kuddukirawa? Bwe tolowooza nti abaana abo bali mu struggle lwa kinyumo. Abaana bali mu struggle lwa nsonga nti Uganda ebaluma. Banyigirizibwa ne bagamba kati katukyekwatiremu mutununule ensi yaffe naffe tusobole okulya ku bibala eby'ensi yaffe. Kakati eri gye banyigirizibwa ne bajja ku front line balwanirira ensi. Ate ne ku front line we bajja balwanirira ensi, naawe oli mu bakuba, naawe oli mu kuboogerako, naawe oli mu kubaasanguza. Then awo oba otegeeza ki Honorable Mbwa Tekamwa? Nedda tekyawoomye. Ekyo tekyawoomye. Kkiriza oba ganda ekyo tekyawoomye kye wakoze. Baleme kusabiriza gwe. Basabirizaani? Basabirizaani? Bafuuke bagende ku nguudo bafuuke amasiikini, oba bagende wa Museveni? Bagende wa Museveni bwe batasabiriza gwe. Honorable Mbwa Tekamwa, we can understand erinnya lyo oyitibwa Mbwa Tekamwa, naye leka kweyisiza ddala ng'era embwa etakamwa. Sivumye nteeseza buteesa, leka kweyisiza ddala ng'era embwa etakamwa. Nze ne ŋŋenda ne ngiyigira enkima ne ngireetera n'egikikera omucomo yo n'erya. Kyokka tekuuma waka ate nga n'amata tempa kubanga tekamwa. Leka kugamba nti batusabiriza ng'ate n'erinnya lyo yeggwe Mbwa Tekamwa. Leka kweyisa ng'erinnya lyo. Nkiddamu, leka kweyisa ng'erinnya lyo. Waliwo wano Kakooza Mathias agambye anti temwagala kukola, mwamanyiira gwa kusaba. Olinayo ku mulimu tujja ogutuwe tulabe gwoba kampani yo mw'otuwadde omulimu esobola okubandalawo omwezi. Olinayo ku mulimu Kakooza, olinayo ku mulimu nkusindikira Sky Soja ogumuwe. Olinayo kampani mw'omanyi mwe basobola okumuwa omulimu. Babigezaako banoonya emirimu nga bwe batuuka Bobi Wine muno esesembereza. Gwe kankubulye n'emikwano gyennyini gye twalina. N'emikwano gyennyini gye twalina nagyo nga girinayo obulimu tegikyasobola kutwesembereza. Si lwakuba tegyagala kutuwa mirimu, si lwakuba tegyagala kutuwa mirimu, naye nagyo gitya. Nagyo gitya nga ani eyeesembereza omuntu nga Itongwa, ani eyeesembereza omuntu nga Nup Media, ani eyeesembereza omwana nga Namawejje, ani eyeesembereza Siita, ani eyeesembereza Nansove, ani eyeesembereza Nuwa, nga tebaagala kutwesembereza bonna bonna. Kakati gwe byogera nti bagende bakole kati bawe capital. Kale bawe capital. Bawe capital. Bawe capital.
then bajja kugenda bakole naye muvenga mu bintu ebyo ebyabaana batusabiriza temubalabisa nnyo bambi mmeera yebafudde okubanga babasabiriza muleke kulabisa nnyo baana muleke kukakkanya nnyo baana ba MPs baffe omanyi abantu abamu banoonya ebyokwekwasa kati mbuulira nga Itongwa akulemesa atyo okugenda ku kitebe nga Sharon wa Bobby akulemesa atyo okugenda ku kitebe nga Sky akulemesa atyo okugenda ku kitebe tewaliwo munnayuganda n'omu oba foot soldier n'omu abalemesa kugenda ku kitebe era muba musangiddwa nga temwagala bwagazi kugenda ku kitebe ne mufuna excuse nti abaana batusabiriza kakati kaŋŋambe waliwo bamasiikini ku nguudo bakulemesa kuyita Kampala Road nti bamasiikini bansabiriza ovuze emmotoka yo ogiyisizza ku Kampala Road n'osanga bamasiikini enkyogaana okuyitawo nti bamasiikini batusabiriza bannange bamasiikini basusizza okutusabiriza mulekeraawo okukakkanya mulekeraawo okufuula abaana batalina mugaso abaana batusabiriza gamba nali mu nnimiro gamba naliwa naye bwekikulemesa okujjawo abaana batusabiriza ku ddiiru ki masiikini asobola okukulemesa okutambula gwali ku ngendo zo bw'otabawa musango bw'oba tobawadde musango mulekeraawo bahonorable baffe abalungi okulabisa abaana mulekeraawo ye mwezo zemufuna mwazirimawa mwezo zemufuna ennyingi ne mubunzikira mu bukadde 3 mwe muba mwazijja muba mulimyewa mukola nnyo kyemuva mufuna ssente ezo ng'oli bwakusabako omutwalo gaggwe tomanyi bwe ndakumana kufuna ssente zino nedda ebimu tubyerekerengayo bahonorable baffe ba MP baffe abalungi ebintu ebimu tubyerekereyo ate n'ekira ne bw'oba olina okwemulugunyako kwonna ne bw'oba olina obutakkaanyaawo bwonna ne bannakibiina banno kubanga tuli bannakibiina bannammwe tubimalire mu kibiina si ku CBS FM si ku BBS si ku Radio Simba si ku Baba TV kubanga terina kyejja kukyusa buli lw'okuba ow'ekibiina oba okuba kibiina direct nkiddamu buli lw'okuba ow'ekibiina obeera okuba kibiina direct ensonga ezimu tusobola zeemalira eno munda kakati ne basindika abantu mugende mbagabe bakole bwe kyogamba bwe mba nali nkunoonyeza akalulu nali sisiga nga nange nkusuubira okukukungulamu bwe mba nali nkuwatia gas kulwo nali sisiga nga nange nsuubira okukungulamu oba mwe mwagala kugamba nsi nti abaana baffe balungi okulima naye babikulya balungi okukola emirimu naye babikulya ngenda kuyita Sara Kempamu eddakiika abaana baffe babikola mirimu balungi okukola mirimu naye babikulya ne lutuuka ne mutukeeza ku makya nti mujje tugende tulime tusambule ekikande ne tukisambula ne tutema amavuunike ne tukabala ne tusiga ne tutiza ne tukoolera ne tukungula ne tubafumbira ate ku lujjuliro nga mutugobako we mutuuse ku lujjuliro nti naawe olina omululu mungi oyagala nnyo okulya kyogamba nze nali nnima butalya bwe mba nnakunoonyeza akalulu nange nali mu kusiga nkiddamu bwe mba nnakunoonyeza akalulu nange mba nali mu kusiga mulekeraawo n'ebyo bisitatimenti byammwe banoonye ebyokukola bagende bakole banoonye ebyokukola bagende bakole kazi bwe Bashiri Mbazira asobola kumba excuse ki lwaki tayagala kuba ba foot soldier nga Frank Senteza yali omu ku ttiimu yali emukuuma nga tudde Frank Senteza ali mu ntaana bwe kyogamba omwana yafiira ku mulimu gwe kitwale nti yafiira mu kusiga Frank Senteza yafiira mu kusiga nkiddamu Frank Senteza yafiira mu kusiga kakati bwe mba nange natambula naye mu kunoonya akalulu bwe mba nange nakutimbira ku kipande abaana abo babatimbira ebipande bwe mba namuvinga naawe ebbanga lyonna nange nali mu kusiga leero toŋŋamba bagende banoonye emirimu naawe oyinza okuba oli mulimu gwange kubanga nakusiga kkiriza nkukungule soogera on my behalf njogera on behalf of foot soldiers babasiga naye ate bagala okubakungula temukkiriza muli njuki ze bategera emizinga ne baleesa obuseke basimbeko mu mizinga egyo banywe kajuisi muganye okubakkiriza banywe kajuisi abo abaana be babasaggulira akalulu abo abaana babalwaniranga
noyogera Kazibe Bashiri Mbaziro olina kuba n'engumi noyogera ku Honorable Mbwa tekamwa olina kuba n'engumi kakati ate mutuuse we tulina okweyagalira ffenna ate mutugobaganya ate nammwe temubanga ba Museveni nammwe mulinga ba Museveni kale nammwe mulinga ba Museveni nti ne Museveni kye kino kye yakola twamulwanirira bajjajjaffe bamulwanirira bakitaffe bamulwanirira n'essaawa eno yabeerabira abamu yabatikumbula nadda kakati njawulo ki wakati wa Museveni nammwe mwe mwatusuubiza temulinga Museveni kuba n'ebyo Museveni bye yayogeranga bye muli mu kwogera teri gavumenti egenda kuteeka ssente mu mpale teri gavumenti egenda kuteeka ssente mu mpale ne tugigamba kale totuteekera ssente mu mpale Museveni ne tuteerewo embeera tuleetera ssente mu mpale ate neekuumira ssente mu mpale naffe abaana bano tetwagala mubawe ssente that's why luli nabagamba temubawa ssente nemmwe muyina amaduuka muyina amabaala muyina emirimu muyina buli kimu at least mwali tuyambi ne muba tukuumirakawo mu mirimu gyammwe at least temubawa buwi kakati mudibye nene njoga teri agala kuteera ssente mu nsawo tetwagala abaana mubawe ssente ne twabagamba mufuneko mubatuteera mu kampani zammwe mu bizinensi zammwe mubatukuumirekawo bafunengayo akatono teri ajja kuddamu kusaba naye kibasabisa abaana abo tebalina mirimu oli namusindayo gende mukole golowooza abaana abo singa balina emirimu mwe mwali badde mu palamenti today singa balina emirimu mwe mwali badde mu palamenti abaana bajja bakuyegera lwa nsonga basoma naye ne bagenda okusaba emirimu buli we bagusaba nga babagamba ekintu kimu olina linnya ki kantunule ku nnyindo yo kankole bwe nti ogenda okakanga bakugobye ng'obumanyirivu obulina ebitabo obirina but because olina ennyindo eyabyabyatala ne batakukuwa abaana baanoonya emirimu n'obwoya ne bubaggwa ku ntumbwe kyebava bajja balwanyise ekisosolamawanga mu kugaba emirimu today osanga yinginiya wa gavumenti wallahi nga tasobola dde okuzimba toyi because alina ennyindo bweti munyarwanda osanga yinginiya wa gavumenti nga tasobola yadde okukola ku toyi oba okubeera architect ku toyi naye nga bamuleesa abeera architect ku bizimbe bya gavumenti ne balekawo ggwe ow'ennyindo engazi naye ng'ate gwe alina obusobozi abaana ne bakoowa embeera eyo ne bajja mu struggle balwanirira ensi yaabwe esobole okufuna obwenkanya esobole okuggwamu obusosoze nga ne bakutunuulira ku nnyindo wabula bakubuuza wasoma ki kakati ate ne mubajjukiza nammwe mulinga Museveni bye mubajjukiza mugende munoonye emirimu mukole kati gwe ate wootagumpeeredde ani agenda okugumba basajja mmwe mujoze nnyo ensi gwe wootampeeredde mulimu ani gw'obadde osuubira okugumba gwe taata tombadde emmere ani gw'osuubira ojjimu nga naawe ompanda lulusi toyagala kunteeka mu kampani eyo abasajja bennyini balina amakampani balina amabaala balina bizinesi ez'enjawulo naye tekuli asobola ga nti Yekolera jangu nkunyike wano nabo bennyini bantya kati onsindikira ani oyo atantya oyo gy'onsindika mugenda onoonya emirimu lwaki sikunoonyezaako wugo ndagirira kampani yo weeri kale sijja kujjanga mu nasfrago nja kujja ne CV yange nsabe omulimu tulawo babanagumpa kakati mugunnyima temusuubira nti waliwo asobola okugumba olaba mmwe bannasitulago bannange temwagala kunneesembereza olaba mmwe bannasitulago bannange temwagala kunneewa then ani gwe musuubira agenda okunneewa muleke kulangira baana bunaku muleke kubavuba bwavu olwokuba mwe mutambulira mu esi olwokuba mwe mutambulira mu mmotoka abaana temubalangira magufa abaana mukumeekume bakumeekume bannayuganda today naddala ab'enkyukakyuka tuli bamulekwa bannayuganda ab'enkyukakyuka tuli bamulekwa first of almost twakola kinene nnyo okulaba nga tukyusa ensi obuwanguzi waffe ne babutubbako ekyo kitumala okwekubagiza n'okutuleeta ennyiike kale ali nammwe be twasobola osomosa tiwaakirika sita bano bannaffe bagenza aye nammwe tutuuse okubasaba mutuwe ekikubagiza ate mutunyiga mu biwundu nammwe tutuuse okubasaba mutuwe ekikubagizo ate nammwe mutudda mu biwundu nedda ekyo kikome mbagirawo Adamu Kakeeto nkutumidde buladi mwabaali badde batukumaakuma nga ffe bumulekwa mwabaali badde batuzza emitima nti bannange wadde omusajja
tukola bwe naye tunywere tusinziire tukole bwe tutine bwe ate nammwe mutudda mu biwundu nammwe mutudda mu biwundu Museveni atutulugunya era atuwanda lulusu atweko okukola ate nammwe muli mu kutweko okukola then ani alitwagala nga simmwe Museveni atulangira bunaku aye nammwe mutandise okutulangira obunaku kati ani alitwagala bw'oba tomuwe butusojja ng'akusabye tomulangira naye nga gwemanya bw'akusaba ye gwe abeera essuubi lye teri ayagala kubeera masiikini teri kintu kimpa buzibu nga kugwa mu kabokisi ka muntu nti maama enjala ennuma ekintu ekyo kinnuma naye ate waliwo osawo nga ye option yokka esigaddewo kakati maama asooka nga sirina I can understand zibusenza azisaba ate olwo ye azikola naye ate obuzibu kwe kudda mu bantu aleebeeta kati ndeebeeta ani ndeebeete Museveni ate nkyaba kube walala ndeebeete Museveni waliwo wano munnanga agambye mugagga Kenya next time oba next term naye weesimbewo bakuwe akalulu muganda wange kangambe gwe Misa Kisemakulu oli muyimbi olina producer akolera ennyimba olina omwana kubira ebidongo ku stage ng'oyimba kubanga omuyimbi okukwata akazindaalo oyimbe tobaawo lwamaanyi ng'oka wabaawo ttiimu ekwetolodde okukola research asobola okugaba full package ku stage naye omukubi w'ebivuga producer omwana Stremis nanatuka nagamba research enjala etuluma n'omuganda naye genda oyimbe olya ssente then gw'onaabaawo otya ffenna bwe tunaayimba tukkirize toyinza kukola statement ng'eyo ya kijega naye weesimbewo buli muntu alina okubaako paati gy'azannya okuggusa brand because MP kaŋŋambe eyinza okuba brand naye tafuuka brand lwakuba yo waliwo ebintu ebigikolebwako okufuuka brand esobola okugenda okurepresentinga abantu mu ssetteeserezo oba giyite parliament somulekerawo okukola statement ez'ekijega nawe weesimbewo bakulonde naye weesimbewo bakuwe golowooza omuyimbi okujja nayimba oluyimba ku stage asobola oluyimba yekka nga tewali wa backup nga tewali babyuma nga tewali bakubi babivuga obanga producer teyalukwata bulungi lekaleka naye kukola statement za kiboggwengeezo naye genda weesimbewo ani anaalonda ani ffenna bwe tuneesimbawo Uganda yonna bwe neesimbawo then ani agenda okulonda ani kakati ate ne ba MP bamwezezo statement zebakola balowooza kyangu nnyo okufuuka MP nabo beesimbewo owange gwani yakuga nti okuba MP gaali magezi go waliwo abaana bateekawo efforts ez'amaanyi abantu ab'enjawulo gw'okusobera okufuuka MP ng'era omuyimbi bw'otaba buvi mu bbanga kufuuka muyimbi ng'era omuyimbi bw'otajja bujje ku stage kuyimba wabaako abakubi b'ebivuga omuli gita omuli eŋŋoma abafuuwa saxophone abakuba endege abakuba jazzi abakuba entongooli abakuba biki gattako ba backup artist era ssente omuyimbi zajja ku stage ayina ziwaako banne nze nzijukira tamukaato oyo yaleetako Lake Dube Kampala omulundi ogwasembayo I think yali 2 oba 2 awo ku Nairo Hotel nawunzikire nakivu enamboole naye Lake Dube bwe yajja ku Nairo Hotel yajja ne bandi ye ey'abakubi full package because tamukati yali ayagala muleeta omunamuganze ntambula ne bandi yange fast ntambula n'ebyuma byange ntambula n'abayimbi bange gwe kyogamba Lake Dube abayimbi bano teyabasasula yabagaba bugambi namwe muyimbe kuba yamanya ntasobola kimeekinga bw'omu alina kimeekinga na banne era ye bwe yajjako omugabo gw'omungi then ne bandi ne bagiwa omugabo gwayo oba bayite abaana omuli abakubi b'ebivuga omuli ba backup artist because Lake Dube tomusuubira okujja okuyimba ayowayo nga talina ba backup ayowayo nabo bamumeekinga okubeera Lake Dube brand eyimiridde kakati gwe honorable MP kyekikulowoozesa nti olina kulya wekka nti n'oyo atambudde naawe mu budde bw'okusiga
ku makungula talina kutuula naye alina okutuula naye alina okulya kyewayogedde oba osanga tekyali nnumye naye wakyogeredde wa lwaki komplainyo tewatutte wa mukulembeze lwaki okula abaana baffe ekitagasa ne Museveni atuuka obbateekako price tag nti kati bali bubi olowooza waliwo kutusooja Museveni gwatalina ssimu ye tulina bagumu nnyo mmwe n'okubasinga kambabuulire singa ate mmwe mwali muyita mu bulamu mwe tuyita omanye essimu ezikubiddwa mu State House awo Muhoozi Sale Kabejumbira Balamu Simanyani omukulu ayagala kula bakwate mwesinga mwali muyita mu bulamu mwe tuyita mwali badde mwatende wali wadda kubanga ssente buli lunaku zitusala ku mimwa ziti buli lunaku ssente zitusala ku mimwa tuti naye ku lw'ensi yaffe Uganda tugamba beera omwavu wakiri oba omugagga mu mwoyo tetulina ensonga lwaki tuwagulirwako ng'ate enkota yaffe mwe ba MPs abamu mu mmwe bano bakazi we Bashiri Mbaziira simanyanga baani today akasente bakalyalya dda ka Museveni naye ng'olwedde ate baali ku musaala kale ate ffe mutwagale nnyo mutuwe ekitiibwa fe abagumidde ku nsonga so mwannyinaze Kamulali Hassan munoonye eby'okukola you create an association mwe bayinza okubayambira but ebyokuyamba buli kiseera kyekyo kyenjogerako mwannyinaze oba bulaza Kamulali Hassan kyekyo kyenjogerako munnange kyekyo kyenjogerako kyekyo kyennyini kyosanze njogerako oba kyennayogerako gye buvuddeko temubawa ssente temubawa yadde lwataano naye oba mubatukuumire keeyo mu kampani zammwe buli MP twalayo bafuutu soja basatu balina amakampani naye abatuukise ndi kandi mugende munoonye emirimu bo bennyini tebasobola kutuwa mirimu mu makampani gaabwe ababaka abamu balina amabaala naye ng'omubuuza baani abakuuma ebbaalayo nga tekuli fuutu soja n'omu ababaka balina badriver naye ng'omubuuza ani akuvuga fuutu soja nti nedda ababaka balina bapamani secretary naye ng'omubuuza bano abafuutu soja baba bana ba Nup tebaasoma nti baasoma lwaki sibo wadde emirimu sibaagala essaawa eno be batugamba mugende munoonye emirimu tuginoonyeewa mwe mugitumidde ani agenda ogituwa temuddamu kukuba nnyo baana temuddamu kwogerera baana oba osanga muyina ebyetaago byammwe oba osanga muyina ki but at least muli essente mukkuta empiiyi temukuba empiiyi muzireke bakulu ziwunya nnyo ate nga ffe tuli bayala empiiyi ogikubira omuntu omuyala muyisa bubi omuntu omuyala tebamukubira kintu kye bayita mpiiyi Honorable Mbwa tekamwa mwakoze ekintu ekisinga okubeera ekyettabbu wayogedde statement esinza okubeera embi watwenyisizza mu mutima watufudde bamasiikini watufudde bamulekwa abaana emuwa mugende ne babasaba tebalina they got no Ssenyonyi akusaba oba Wayisu akusaba Lubongo yakusaba weebuze lwaki bano be bakusaba because they got no tebalina yensonga lwaki babasaba mukibeyaringe mukigumire bwemba temusobola kigumira musirike keep quiet hani anakunenya ngo keepinze quiet ne buli kimu ne mudduka mu mawulire buli kimu ne mugenda mu mawulire abaana basabiriza mumanyi embeera gye bayitamu mumanyi embeera gye bayitamu so mulekere awo bannange okukola statement ng'ezo zimalamu abaana amaanyi bafuutu soja zibamalamu amaanyi temwali badde kyemuli singa si baana abo abaana abo ge maanyi gammwe abaana abo be babafudde kyemuli temubakkakkanya nnyo temubafuula byonziira temubafuula batagattako kiddamu temubakkakkanya nnyo temubafuula byonziira temubafuula batabagattako ebyobufuzi it's a teamwork to reach where you are wabawo abantu abakupushinze tewali mmotoka etalina serefu esobola kwaka nga tewaliwo bagisindike etegule mwali mmotoka ezitalina serefu abaana ne bajja ne bazisindika ne zaaka ate kati essaawa ne bamaze okuzisindika zaase aye temwagala balippire Honorable Osubuga Paulo nkulengeddeko munnange
Sanso okula. Ekikulu si kyakuwa baana. Naye mwali mmotoka ezitalina ingini. Abaana ne bazisukuma. Bwe mwamala otegula ate temwagala balippire. Mwagala kudduka buddusi. Tekyali badde kibi okola complaining ng'eyo ba honorable baffe. Naye okugiteeka mu mawulire ne Museveni atukodde abano nno baliko price tag abaana bayagala gajja kusika omu ku omu. Ajja kubayita. Abaana temubamalaamu maanyi. Abaana mubalage nti mukyabeetaaga. Abaana mubalage nti omulimu gwe baakola mwagusiima. It's a teamwork okufuuka MP. Waliwo abakupushinga okufuuka ekyo ky'oli. Naye omukulembeze nodda ku TV. Abaana batusabiriza. Basabirizaani. Abaana baba tebalina basabiriza. Ba MPs baffe basabirizaani. Mwali gwe baterawo okusabiriza. Tata wazaala abaana bazze bakusabye ebitabo ddeyo omuggo okubye. Bagende wandi gye baba bisaamu mugagga ki bwe wabateerawo nti we biggwangako gende omugagga gundi. Munoonye emirimu. Mulowooza singa twalina emirimu mwalifuuse ba MP. Singa Uganda yali ntebekevu mwalifuuse ba MP ne mu struggle mwalikulabyemu. Ne twamala kunyigirizibwa nkola za Museveni. Ne tujja tubyekwatiremu. Ne tubakuula ba striker. Ate muteebye tugezaako okukuba engalo tusanyukira eggoolo ate temwagala tujagulize wamu. Ffe tusombye emipiira ne tugiwa ba striker muteebye tuwangudde ekikopo ate tutuuse mu kwambala emidaali mutugobaganya nti gwe tokoze kimala timu kuwangula kikopo togenda kwambala mudaali. How? Eyateebye eggoolo n'ataateebye eggoolo obudde we butuuka obw'okwambala emidaali buli omu bamuwa omudaali kubanga bamanya buli omu alina kyagasseko ku ggoolo eno enywedde. Bamanya nti buli omu alina kyagasseeko oba kyataddeko ku ggoolo eno enywedde. Kakati kyenvudde mbasaba mukkirize nti mwateeba ggoolo oba mmwe mwateeba naye ffe twasomba emipiira okuva eno emabega tutuuke mu box tugibawo mwe muteere eggoolo naffe emidaali tulina okugyambalako si mmwe mwekka. Bwe mba temusobodde gituwa tugyambaleko ate temutwogerera bulufu temutwogerera kuleebeeta. Abaana tebaayagala kuba baleebeesi. Gwe n'obeera wootudde wallahi tosobola dde n'okufuluma ogendeko wali ogula ekyokulya mu katale nga tosobola dde okugendako mu mikwano gyo. Kakati omuntu atasobola dde okugendako mu mikwano gye kwagaa nti noonya omulimu we bankubira eyo ekyuma bwe baba bannyambye ne bagumpa ye nga gwo gwe bampadde naye bagumpa kati ate nagwo ngutya. Bali abasooka baagunnyima. Lwaki bano baagala kuguma bano baagala kunkuba kiwuma mu mutwe? Bawe example ewaka. Honorable Mbwa tekamwa eyo statement gye wakoze yabadde si ya buzadde yabadde si ya kikulembeze yabadde ya kihuligani nnyo. Owa waggulu ndagala nkujjukize teosinga kwetaaga wa wansi. Nkiddamu owa waggulu ndagala nkujjukize teosinga kwetaaga wa wansi ng'era Museveni bw'ayita ba MP be n'abatwala mu retreat kubanga abatya nnyo bayinza okumuggyamu obwesigu. Kakati naawe andi waggulu ntya nnyo nze owa wansi. Omuntu yenna yali waggulu w'omuntu tyanga nnyo omuntu akuli wansi abeera wa bulabe nnyo. Otherwise Honorable Mbwa tekamwa next time bw'oba olina obutakkaanyaawo nga buli munda mu kibiina kutwalira omukulembezeewo at least awulirizeeko. N'abageesera Zainaga abaana mu bagambe nabo bakole ebyembaddeko naawe kati gwe bawe emirimu. Kolowooza singa balina emirimu baali badde mu struggle. Obusosoze gye baagisaba ne bagibamba kyokka nga balina empapula
bwabaleetera okulwana sisitimu ekyuke basobole okufuna emirimu egyo gye baasoma kati obagala banoonya emirimu kati gwe nfunirayo kampani 5 nfunirayo kampani 5 nga zigaba emirimu nfunirayo kampani 5 nga zigaba emirimu kanze mpe eddakika emu n'okumazzi bakunywa ku lwendo lwatuzze batokkenza nsi okukula muganda wange bwagamba nti abaana bafune emirimu bakole nfunirayo kampani 5 mpeereza message mu inbox yange nziwandiike kampani emu ku emu nkubeera akasimu mugamba ontwalirayo 3 kati gwe oba ozibuliddwa nze ngenda zifuna ntya oba gwe naawe olina emirimu olina baganda babalina emirimu ng'osooka wayita omulimu wana abakola zirayivu balina n'obulango abakola zirayivu abasinga balina obulango asooka genda mu bizinesi eno genda mu kampani eno genda wano bwe bwe bati gula kino na kino namba z'essimu nze waliwo asobola okukampani omu bajja bagamba bajja kugala nsekeeterera gavumenti teri asobola kukampa akalango so kakati baganda bangi next time bakama baffe bwe muba mwogera mulowooze nnyo ate njagala mulowooze ng'abantu abakulu empungu teryabire ennyonyi ebeera mu bwengula eyo neyeeyagala naye ng'amaanyi agagituusizza mu bwengula gurawundi eno kwesinziiridde okugenda mu bwengula olowooza amafuta eganywa mu bbanga golowooza amafuta eganywa mu bbanga era erina ganywa wansi era erina okudda wansi munnange essagala mubeerenga ennyonyi ebeera mu bbanga nerowooza nti emazeeyo naye ng'amaanyi agagisitudde gavudde ku ground n'amafuta agagirimu gavudde ku ground kimanye nti ground ogyetaaga oba ojja kudda ku ground osake amafuta amalala era osake amazzi amalala ne temwogerera abaana temukkakkanya abaana alina kaalina kabawe ate ngera nali mbage temubawa naye mubatuyambire mubatuterekeeyo mu mirimu gyammwe emirimu mulina amabaala nere bakanyama bakuumawo siba struggle abaweereza omwenge siba struggle ebirawo by'emmere ababiweerezamu siba struggle badriva bammwe siba struggle otera kwosanga abamu muyina ne bakanyama nga siba struggle mwina abasekuritali mwe kyemuga abaana baffe tebaasoma kakati mwoba towangayo omwana wa struggle n'omu mulimu toddangamu okutuula n'okola state abaana ba struggle tolina moral authority golaba wagumu mu omulimu asobola okufunamu kyakyaliisa abantu oba naye kyali ani anaagumuwa weetonde n'okwetonda tukuwadde essaawa 2 mu nnya weetonde statement yo yabadde nnene nnyo n'ekibiina kyetonde kubanga ensonga yabadde esobola okumalibwa mu kibiina nga tegenze mu mikutu gy'amawulire adduse emisinde agenze ku CBS simanya ku BBS bannange abaana batusabiriza abaana batufuukidde ekizibu kati CBS bagambeko ba BBS TV tesobola okubagamba kuba lwana ngambye gwe oli mazzi kati oli mukundya. Thank you so much. Oli mukundya, oli mukulya mazzi. Oli mukundya. Okitegeera. So, ganda wange, naye bonsuuga Paulo nkulamusizza. Webale nnyo okubeerako. Ensonga yange mugitwale ng'enkulu ennyo. Munnange, leero High Commissioner wa Uganda
Kenya zembuya gezi kunta Dr. Hassan Galiwango afudde afiridde ne Nairobi Nairobi ne abantu ba Uganda mutemulabanga amalwaliro ge Kenya gababodde nze ndabanga mmwe n'ababatta obussi abakulembeze ba Uganda ndabanga mmwe ne Kenya babattirayo obussi nga babakooyi okugenda nga muzungira mu nsi yaabwe abasajja balabika babakooyi nga bali mu kubajjukiza nti naffe bino ebintu tebaabitondera wano twaleeta bireete bino ebintu tebaabitondera wano twaleeta bireete twateekawo biteeke nammwe musobola okubiteeka ewammwe abakungu ba Museveni amalwaliro ge Nairobi gababodde nalirowooza nti kati kyekiseera ate bino bye munoonye Nairobi mubiteeke ewammwe naye mmwe Uganda mubba mu nzibe Uganda mwafuuka ey'okuzibamu obubbi Uganda mukama mu nkame temugiteekamu naye mulowooza kitwala ky'okuzimba eddwaliro mu nsi nga Uganda n'osanga omuntu nga Chris bali omunsi ali yennyini gy'akiikirira naye ng'amalwaliro gaayo tasobola gagendamu ne weebuuza yii ono mubumbi ki atayagala kunywera mu bibya bya bumba ono muweesi ki atayagala kusula ku kitanda kyaweesezza gwe bw'okakasa n'ekitundu ky'okiikirira kiri okay then lwaki bw'olwala tebasobola kukutwala we bakujjanjabireyooko lwaki batuuka n'okukuleetera private jet bakudduse mangu bakutwala emisinde ogenda ofuna obujjanjabi oba Kampala oba ewala naye ng'ate ogamba ekyo ekitundu ky'okiikirira kiyoke era ng'ogamba steady progress era ng'ogamba secure your future owa NRM n'omusanga ng'ajejembukana mu secure your future. Which future do you talking about? Omuntu wa myaka 10 ng'omusanga mu nsondera future yange NRM government already muli mu future yammwe Honorable Nyeko Derek nsanso okukulaba awa NRM already muli mu future yammwe government yammwe eri mu future yayo omwana bwaba yakulemu zaala ng'oli muvubuka tosobola muzaalira ku myaka gya bukadde owoza Sara yali wa 9 n'azaala omwana ebyamagero tebikyadda byakoma luli bw'oba walemu okudduka emisinde egyakafubutuko ng'okyali muvubuka tosobola diddukira ku myaka mikadde kakati osanga wa NRM ng'ajejembukana mu secure your future. Which future do you talking about? MP n'otuka okufuna obuzibu mu kitundu ky'okiikirira naye nga tosobola kugenda mu malwaliro gaayo mmere kyeyo gy'ofumba gwe gy'otayagala kulyako mmere kyeyo gy'ofumba gwe ate gy'otayagala kulyako bw'oba ogifumbye ng'okakasa nnungi ng'okakasa ewoma then tubadde tukusaba naawe ow'ekitiibwa Honorable MP naawe ogiryeko awo tujja kakasa ne totuwadde butwa kati nga nvudde mu kutunulya nga MP yegwe minisita w'ensonga z'amawulire mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni yoyo ye minisita w'amawulire mu gavumenti ya Museveni naye oba minisita w'amawulire mu gavumenti ng'eya Museveni kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo nga gwe minisita w'amawulire okutegeeza mukama nti eri mu ddwaliro lye tewaliyo bikozesebwa wamugamba nga gwe minisita w'amawulire kale nzikiriza wamugamba naye yagaana okubiteeka mu nkola gwe n'osigala mwaka akatogo k'okubeera omusiru gwe n'osigala mwaka akatogo ak'okubeera omusiru nga byonna by'ogamba abasajja mpaawo kye bakola obeera mujega nnyo so kakati ennaku zino bafiira Kenya naye amalwaliro g'e Kenya gababodde amalwaliro g'e Kenya gababodde kyekiseera tuzimbe amalwaliro gaffe saasira nnyo famire yoyo Dr. Hassan Galiwanga afudde oyo ali komishona wa Uganda e Kenya nkusaasira nnyo ngisaasira nnyo famire ye but it is a time okulowoozaako tinaffe abafiire e Kenya sente ze tuteeka mu makungu baffe okugenda e Kenya tetusobola zeezimbira mu byaffe wano oba ntegeerekese bulungi Jimmy Akena wali mu nteeseganya ne NRM kyekiseera
geopolitics owekito kyekiseera tukulakulanye eggwanga kyekiseera tuzimbe eggwanga kubanga Uganda first. Yes, Uganda first, Mr. Jimmy Akena. Uganda first, I know. Naye omusajja ate gweyagala okukolagana naye ye yakunkumula kitaawo mukono mu kirya era nga yali wiringi okumutta. Omuntu yenna atta abaana bo tomwenganga nga ddukirawo ogende kubana nawe aba wiringi okutta. Lwaki nkugamba nti Museveni yali wiringi okutta Obote? Yatta abajaasi b'Obote bameka? Jimmy Akena, Museveni yatta abajaasi b'Obote bameka? Abakitaawo bameka? Nga n'ekigendera mu kyo yali ayagala kutuuka ku kitaawo amutigumbule. Kakati omuntu eyalina obusobozi obutigumbula kitaawo Jimmy Akena, omuntu eyalina obusobozi obutigumbula kitaawo manya nti oyo yalina obusobozi naawe obukutta. Essaawa eno otingiza omuntu yalina obusobozi obutigumbula kitaawo. Kakati olwaleero oli mu kutingiza tuli mu nteeseganya ne Museveni, tuli mu nteeseganya ne NRM, tuli ne kitaawo yennyini akutunuulira ng'oli rubbish. Olowooza kitaawo yali tasobola kudda mu Uganda? Museveni mirundi emeka gye yayita Dr. Paul Milton Obote akomyewo mu Uganda. Wawuliriza bulungi statement ya kitaawo Dr. Paul Milton Obote yagamba bannayuganda bangobaganyisa balowooza ndi mubi naye ate Museveni agenda kuba mubi nnyo kubanga mugwira. Yagamba Museveni agenda kubeera mubi nnyo kubanga mugwira byava mu kamwa ka kitaawo. Kakati kyannaku ndife tusobola okuwuliriza ebigambo bya kitaawo ne twewala Museveni nga gwe yazaala tosobola kuwuliriza bigambo bya kitaawo mu baana oli kyanaya ne kiyiika n'endusu. Era kitaawo omuliddemu olukwe ekyo kibya mw'oyagala okunywera kyekibya kyekimu omuli obutwa obwatta kitaawo. Museveni yalina obusobozi obusaanyawo kitaawo kubanga Museveni omuntu y'omu yatigumbula abajaasi ba kitaawo. Kino nno Jimmy Akena kiba kitegeeza naye yalina obusobozi obumutigumbula kitaawo. Kakati ate gwe omwana w'Obote gwali mu kutinkiza omuntu eyalina obusobozi obutemula kitaawo eyatigumbula abajaasi ba kitaawo n'ekigenda ky'okunoonya kitaawo kubanga abajaasi ba kitaawo si yali target. Kitaawo ye kennyini ye yali target ya Museveni. Olunaku olwaleero oli mu kutinkiza Museveni nga bw'ogenda mu nteeseganya ne Museveni n'Obote akokolo gy'ali atunula n'alaba nga yazaala eddebe ly'omwana. Mugenda mu nteeseganya ne NRM kitaawo mirundi emeka? Museveni gye muyita akomewo mu Uganda n'agaana kuba ye yali amumanyi nti musota. Kakati naye gugende gujja kukubojja ojja kuguwulira, gugende gujja kukuwojja ojja kuguwulira. N'aleka article mu Daily Monitor baakawandiika amaka gwa 3 nga Museveni yeeyogera. Mbu Idi Amin alowooza okufiira e Makka kimufuula mutukuvu. Yali atta abantu nga ye alowooza nti ali imoto naye teyali imoto. Nentunuulira omulalu ng'avuma abantu obulalu. Statement ya Museveni efaana n'omulalu avuma abantu obulalu nti laba abalalu bano. Gwe ne Idi Amin ani asinza okutemula? Ekyenjawulo Idi Amin yatemula nga bamuwakanya, gwe otemula n'abantu babulijjo abatalina musango. Yes, I can agree Idi Amin yatemula, but at least ye service yaziteekangawo ng'akola oluguudo. Kati gwe ate mwogerera abuuza naye mwagala ki? Nga temusiima, nga temuyambika, ki kye sikoze? Naye gwe atalina kaakoze n'akamu ate ng'oli mu kutigumbula bantu. At least kale yatemula abantu naye tusobola okulaba ku Mpoma satellite, tusobola ku nguudo, tusobola okulaba ku kisaawe ky'Entebbe ekipya. Naye ate olwo gwe atalina kaakoze atunze ebitundu. Idi Amin ayinza okuba yali dictator nga bw'oyogera, but he was a wise dictator. You were full dictator. Obankadde kano. Idi Amin was a wise dictator. Yoweri Kaguta Museveni, you were a full dictator. Ab'Ekibuli baagala kugoba mu bajje tufudde. Ab'e Kampala mukadde baagala kugoba mu bajje. Mu bajje taliiwo ku lwa constitution ya Busiraamu. Mu bajje taliiwo ku lw'amaanyi gammwe ng'Abasiraamu. Mu bajje aliwo
kumaanyi ga mundu era mubajje si mufuti wa busiraamu mubajje mufuti wa Museveni mubajje mufuti wa Museveni buli mwogerako ndi owekitiibwa mubajje wala anti nampalana siri muganda anti nze olwokuba siri muganda wange twakulonda gwe kikomeko tetwamanya nti gwe mubajje omugisu olowooza tewali baganda basheikh Kasimu Mulumba tewali basheikh Zubairi Sowedi Kayongo tewali basheikh Obedi Kamulege tewaliwo basheikh Semama tewaliwo baganda baswafuka mufti lwaki twagenda nawo mugisu tutunulira mawanga nga tulonda mufti tutunulira kikyomanyi mu busiraamu era kikyogenda okugatta ku busiraamu naye bwe bamukangamu ng'aleeta koodi za Museveni ambana basose mu mawanga era ne Museveni bw'atyo bana abaganda basosola mu mawanga ffe ng'abaganda Museveni wajja gwe kikomeko oba twajja tukimanyi nti yeggwe Yoweri Kaguta agamanya ga Buganda mu bika bya Buganda weddira ki mu bika bya Buganda Museveni weddira ki kakati bye byamubajje byalimu era olwokuba siri muganda bampalana wajje era oli mugisu ngera tukumanyi nti oli mugisu nga kaadi ze ez'omusolo kuliko nti mugisu mannya mubajje ebitabo by'emisomo kwaliko nga biraga oli mugisu teweekwasa ow'ekitiibwa mubajje Ramadhan toli mufuti wa Uganda toli mufuti w'abasiraamu oli mufuti wa Museveni oliwona ku mudumu gwa mundu bebo boosanga bamubajje type ng'akubuulirira kufa nolowooza ye yatuukako n'emagombe ng'ayogera kufa ng'era akulaga buli musiraamu ojja kuloza kufa naye nga yeyagana ne Allah mukuuma akuuma midumu gya mundu naye mufuti ng'omuyaye ali ku midumu gya mundu gyakuumwa ate okufa naye nga bw'aba asomesa kufa tukubuulira ebirungi ebiri emagombe genda obiryeko lwaki otya okugenda obiryeko abakyala abalungi bali magombe mujjana genda obakwasagana n'akutendera ebyokulya ebiri emagombe genda obirye naye akuuma omundu akuuma bakjasi akuuma bakambwe olw'okuba akimanya entebe mwatudde si alina okugituulamu olw'okuba kimanyi nti constitution y'obusiraamu yagivaako dda to the extent mubajje baatuuka n'okumugamba alayira wano mu 28 nga bagira egy'obusiraamu ne bamukwasa ekitabo mu kkooti alayira bati yatunda maali ya busiraamu ne bamukwasa Kurwani n'atyo gikwata Museveni n'akubira omulamuzi n'amugamba mubajje awangula omusango ogwo ndagidde order from above era kakati okuva n'olwo ne tudikirayalinga nti mubajje mufuti wa Museveni obeera otya mufuti ng'abasiraamu battibwa ate ng'odayininga n'abatta abasiraamu battibwa ate omuyaya adayininga n'abatta obusiraamu butugamba ki obusiraamu butugamba anywedde omwenge alagiridde we bagutunda aguvuze mwenna muba munywedde omwenge kakati ne mubajje yeetaye mu kutemula abasiraamu because akolagana n'abasiraamu aba yeetabye butere mu kutigumbula abasiraamu ate balina okukuuma mubajje katugambe oli taata w'abasiraamu okuumye abasiraamu kamunye esira tigumbula obukoko bwo ate gy'otembeeta n'omulaba bagenze mu State House mu kusabira ggwanga era Museveni omusabira ayongera ati gumbula abala kubajjako mu bbawa abasiraamu gye bakoma okujeera n'okufa natunulira lumono guugwa natunulira sheeki guugwa ye lwaki muyita sheeki natunulira omukafiiri guugwa ali wa Museveni asaba ayi Allah wangasa Museveni abalegwa maaso awanga ali eddala era gibijjako mwe olwokubalidde emitwe gy'endiga naye ng'oyo gwali mu kusabira abeere ojjakoma okuba abasiraamu gye bakoma okufa gye bakoma otigumbulwa omusajja gwe mutembeeta ye musajja y'omwe yatugamba abasiraamu oba temulina mirembe mu Uganda mugende mu nsi z'Abawarabu n'otunulira abasiraamu abali badde kurusho mu kumulwanyisa bagenda bamuzungirako buzungizi kulembera paka lw'olifa n'ogatunuulira sserusiba obufumbekedde mu njoka
etanyiniyo janti ye nalama mwe abasiramu bwe baligwawo badda ku mmwe fe tuli baana kali mukkiriza kamunye tusombola empola naye bwe litumala we liba efunye amaanyi ate agatwala mmwe enkoko enkolo mubasabira Museveni n'otunuli omusajja ng'ayogerera mu kitabo kya Allah n'otunuli omusajja ng'ayogerera mu kitabo kya Allah Museveni abeewo n'asoma edduwa ezo edduwa muzisomerenga mu kaabuyonjo temuzisomeranga mu bantu eyo gugwe edduwa gye mwasoma yeetaaga kusomera mu kaabuyonjo si mu bantu kubanga ne mu kaabuyonjo tewakkirizibwayo kusomerayo dduwa kale edduwa gye wasomerayo walinga ali mu kaabuyonjo ali mu kusomera edduwa mu kaabuyonjo waswala ate wakwenya yoyo ne yatula mu mboka ya Museveni n'agamba eno ejjana y'okunsi eya Allah ow'ekitiibwa ng'era abasiiba batukubiriza ntetuukikamu ne tusiiba enjala mu kwerumya ne twerekereza amazambi tunoonya dduwa ya jjana ya Allah era nga batugala tefunika omujega atudde mu mmotoka ya Museveni n'agamba eno jjana nnamba akafiirimwe mulye n'embizzi olw'omuntu batende timwakafuwala dda n'omwenge mwenywere n'eswamu bwetuuka temusiiba n'eswamu bwetuuka temusiiba kyobulaba Mukama Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo abalungi bagenda era bannange ggwe awangadde nnyo tolowooza nti oli wa kitalo nnyo oba oli wa mugaso nnyo oluusi ne Mukama awangaaza abantu ababi gwe weeruze lwaki muzaaka Mukama yamutwala n'alekawo zino emmongolo abalungi abo abatwala tebannasobya zino emmongolo zasigala ku nsi ziinaayina muzaata omusajja yalina eddoboozi erisala obwenkanya muzaata yalina ekiso naye nga kiri ekiso kye kisala bwenkanya nga ffe tuba tusobezza twekubira abe be baba basobezza abeekubira abeeri be baba basobezza abeekubira naye zino emmongolo zitwalibwa ssente zigenda n'amajjubbe wa Museveni n'ateekamu kyateekamu ne zijja enkya ne zitubologera musiibe bulungi nze ngenze bannange ntambulizeeko vidiyo eno omukulu Mbwa tekamwa honorable lowooza nnyo ku bigambo bye nkugambye mubeere bulungi